Ochalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza. Omulundi ogwokubiri yazinga yambadde yellow, silver ne purple. Olwo nno omwami n'amugamba mukyala wange oli wa mukisa ate oli mukyala mukozi leka mbawo ebirabo. N'abawa sofa set, entebe ya taata, soda, ebisibe, ebipaakingi, omuceere, tanka kwegamba. Baaba yabawadde ebirabo. Mukane bali kubera ngo cyari mukulaba Delta TV tukole era nga ndi wano n'omugolo mwami ali wano yenna ali mbitibwa byerere kwegamba afanana sent azene ebintu bannange benanga bikola lwakyala we sibye tyano sebo bulungi nyo busibye tenyo ekintu kitambudde kitya sofa tekinatambula bubi buli kimu kitambula bulungi omukolo tuli basanyufu era nkakasaba kunaggwera nga buli omu ajjudde essanyu. Taata biki bye yakusaba by'omuwadde wano? Taata byonna byensaba ebyetaagisa mu Buganda mbimuleetedde era Ssaabasajja yabiragira byonna mbireese n'omutwalo gwe ngumuwadde kubanga gwe guwasa omukazi buli kimu. Omukyalo oyinza kumwogerako ki ebikuleese wano? Omukyala era nga weesaliddewo okujja wano nga mwagala era nga ndaba yogasaanidde okuba nange ekiseera kyonna. Akuyisa bulungi. Tannampisa bubi wadde n'akatono. Kyova oli healthy. Era tunaano mukamera omugambe ekikuli ku mutima sebo. Kindi ku mutima terinnyo eddungi omugambe mukyala wange ANNET gwenyongedde ku lwaleero mwagala nnyo era nsaba tukuumagana ekiseera kyonna. Mwendagirira omweri ng'otukubyanga bakiweereza kale kino kigende kitabo ky'omwana omulenzi yakikuweereza kitange era nga senga abaana abalenzi mujje mwenna bannange ng'era senga waaliwo njagala muweereza kayimba kisi kayimba kensinga okwagala keka njagala kayimba ka lunaku konna mba mufunye konna first class titutte ogambe nkwesunze mukyala nkwesunze nnyo era nja kuba musanyufu ng'omukolo tugumaliriza bulungi. Sibo taata kwasa ebirabo bino n'entebe eyo nga biva ku ntobo y'omutima gwange olw'okwebaza okulabirira ANNET n'omukuza paka watuuse ekiseera kino wemutwalidde bwe mutwala ogwo taata gwe wansaba wattanga era nga nguleese taata nsaba okkirize nagwo okusiime taata kale nnyabo abagole bano mbagaliza omukwano omusufu era mbagala balemekoma ku kino bagende mu maaso batukuze n'obufumbo kubanga mbutuufu omukyalo ono kwe tututte olwaleero nabukeera ANNET tumusuubiza nti ffe nga famire tujja kumwagala nnyo ate tujja kwongera okukuuma omukwano ogwo kubanga tukimanyi naye atwagala nnyo. Namugambe congratulations. Kale bambi bakuzaayo ngeno batambula otya amazzi mawanvu katukuleke natambula kirangira abalangira batambula mu gentogwe enzo okusinzittuka n'ogwa balekola mukolo kale nnyabo nawe webale byonna nebaza Delta TV olw'obutatulekerera ekiseera kyonna naye bange eri naffe webale nnyo webalire ddala kale sebo bannange ekiri ebweru kikakyerera nti omulangira akakoze omulengera agenda nga bamazzi mawanvu Mr. Money tova ku Delta TV tukole nkwagala nnyo Maria's Bridal yanyambaza gomesizi okusala cake yazayambadde kye bayita Indian wear nga ya red ne silver ne bamuteekako empeta naye n'asala cake kubanga yabadde awangudde. 3, 2, 1, 0.
webale kuberango chali mu Club Delta TV tukole mukwano era nga ngamba gomesi zino nyambazibwa Maria's Bride. Nzize wano mbadde nakatuuko manyi kisoso okumyansa ye Black Beauty ate tumaze okwogera n'omulangira we nagamba nti nze Black Beauty yankuba ne bansala omusaayi tebamu Annet yeka. Annet anyumye. Annet alabika bulungi alina kasmaila kalungi yono. Annet tuwubireko kajambo Annet wawe mwana gwe webale kuwangula kale nyabo webale kuwangula kale nyabo ukikoze otya banange simanyi mukwano gwenina bwe kwasobola okujjanjawaza omwami oyo okakulunnaku luno omukwano ogundimu gwe gwakikoze banayimulagalaafu neyomuyingira yenna nagisyoka Aneti wakoma weekoro banange simanyi nsobola okwetala nentegeka kaki akatunda akacyayi nemwalira obuliri banaye lwaki abatajja nankola bino nkolama umaze naye ebbanga kinyabo emaze naye ebbanga lya myaka 13 naye ng'oli mutuzi mbadde manyi wakava nti andabirira era oliko endabirira n'olyoka n'obakubya omutindo esooka mbakuba akyo Kaneti simanyi kina abaana 3 abalonko yabansabye nemba musuubiza banajja wayisewo ebbanga kyokuba leero nsaba nalwawo ekyo mingi kubanga laafu endewali oba mwebali already aca omukola ogutambudde gutya somo omukola ogutambudde bulungi ntambulira essanyu abagenyi baze mu bungi ebibadde suubira bonna bazze banaye ekidaala mwasinkana ludda wanyabo twasisinkana ku ssomero senior 6 Kasawo secondary school ne tugende Makerere Kasawo nali mu senior 6 and he was my friend. He was already out, he was doing a course, but he was an OP of Kasawo secondary school. That's right. Then after he met me, I was in my senior 6 vacation, made friendship. At campus, he had to book me. I went at campus when I'm already booked by him because I had something inside me. Anindirira kano katikitiki nkulabeko mukwano katikitiki ngolese byanke kabigenda mu bazadde nango ntwale no composition yeyo kale nyabo webaze ku bantu mukwano nebaza abantu bonna abadde ku mukolo gwange mu bungi abampadde essanyu abasobodde omuwerekerako naleeta ebintu ebiyitirivu bwe bityo nga byaleese nenebaza bazadde bange okunzaala nenebaza ne bazadde be okunzaalira olulangiro olulungi empete eno usibiddeawo mugendereza security ababbi bangi naye bwe mukwata yenna ng'abba ebintu tumutuwe tumugabane awabadde omwami omuvubuka obwedde agezaako okubba ebintu ng'alina gurupu naye mubekanye mubalinye kagere tutubeeko bananke beebale wasevinga mu linnya ki hani kakati olongeevuga ng'erinnya ki erijja webukeeta Jeff ngikwata ne mukamba halo hani banange mulangira ogamba ki olwo ye nakuddamu ki banaye naŋŋamba omuzaana munaye wadde kabaka gy'alina nsi oli muzaana wange mwana waffe omusajja ne wakwagala ng'oggyeko Black Beauty you have a sense of humor olabika omusenseko kwekiri nyigako movement nategeera kyensaba olwo bwonyingako oba onsaba ki yaffe tobirondoola kale nkwano kale webaza abantu nebaza okusookera ddala tata wange omwami Wandyaka Moses olw'ekitiibwa kino kyantuusizzaako nenebaza tata wange omwami Lwanga Henry nenebaza maama wange omukyala Oliver Mire Basuuta bebale nnyo okunzaala
n'okundabirira neneebaza senga ne banne basenga abalungi beebale okunsengeka nange kujja kunkima mpeta njoke ngende ngenda kusula wano paka wanankima Katonda naye atwagala bakimanga ngenda kati eri ababadde bagamba nti omukolo tegubeerewo bangi bakakaseti banaito bamalaayo bananga omusajja zze akimye first lady and he's my president and I'm the first lady and I will ever be the first. Yes, I'm the first lady. Omusajja wange akilaze tajja kiddamu atera simanyi naye essuubi teririiyo akigadde bajjeyo emitima. Omukyala Annette ne omwami wo mwebale kuleeta mukolo ku Delta TV tubaagala nnyo mwebale kuteeka ssente mu mukolo bannange. Omukyala Gomesi ye esooka yali yabukadde 2.5 ate ng'eyokubiri yali yabukadde 2.3 olwo n'ensaalu ye yali yakamu kitundu ate nga ne Gomesi yasembyeyo yali yakamu 8. Mwebale nnyo kwagalana mwebale kwekuuma tusaba Mukama yongere bateramu obwangu mu maka gammwe wano ku Delta TV tubaagala nnyo. Annette ne Tebandeke mubali nnyo kuleeta mukolo ku Delta TV mu kaseera kano tugenda mu wedding album yaffe katukutuuseeko ebifaananyi by'abagole baffe bano. If I give you love, would you give me love? If I give, baby, if I give you love. If I give you love, would you give me love? If I give you, baby, if I give you love. Hey, looking from a distance, your eyes shine so brighter, pretty little thing like whoa. Olabika bulungi urembo so perfect, I'll never let you go. Tell me how you like it, how you like it. Tell me how you like it. Hey, abalala mbalese mbata denjagala gweweka. Baby nipe yote, I really love concoction girl. Please nipe yote, 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 yote. Kana katamala kako, akatete yako kako. Kana kamulika rosa kako, kalya kagata kamyufu kako. Everything I'll give it to you, give it to you if you give it to me. Everything I'll give it to you, give it to you if you give it to me. You're the only one that I could love a lifetime. Mukwano essawa yaffe bwetewedde naye nga tugamba bannaffe aba Centenary Bank bagamba nti mukwano kyalira ettabi lya Centenary Bank lyonna erikuli okubirika Centenary Bank ye banka yaffe yetumanyidde ku nnaku nimbotwalayo nusu ebitaano bazitereka ate ne bagamba nti obadde olina ATM card enkadde naye mu kaseera kano bakoze kye bayita Sente Visa card era nga okutwalayo airgundi card yo ATM card yo enkadde n'ofuna Sente Visa card kwa bwerere kubanga ennaku z'omwezi 31 July kale nomuna ekyalira ettabi lya Centenary Bank erikuli okupesa okubeera ng'ofuna Sente Visa card gy'osobola okubeera ng'okozesa oba ofulumya wabweru wa ggwanga Centenary Bank yokayoka yekikola. Tukyagenda maaso ne Maria's Bridal ampagomesa ennungi City Bridals alina gowns ennungi Kamukamu Plaza Quentin edduka namba GF34 n'ebiteeteeyo ebirungi ate era negamba SHARITAH'SSHOW ekolako enviiri ne makeup tukola ku bagole tusomesa abagalo yiga enviiri engato zijakato selseta katikene mu Bulango bwe tukomawo kakusampuningeko kye tulina musawo yaffe eddako n'olwekyo abatulaba ku Facebook live temuba ku podium Okyalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza.